Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II aguddewo olukiiko lwa Buganda olwa 24 enkya ya leero n'akalatira abakungu bulijjo okuseeriisa ejjogi ku bantu abatulugunya abaana n'okusaddaaka amabujje. Ben akinoganyizza nti eddembe ly'abaana kikulu nnyo okuggumiza omusingi ogw'enkya ng'abakulembeze balina obuvunaanyizibwa okukuuma abaana abato. Ssaabasajja era wano waasinzidde okukubiriza gavumenti eya wakati okussaawo amateeka amakakali eri abo bonna abakwatibwa mu bikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abaana n'okubasaddaaka. Twaniriza abagenyi abazze batuggulawo otulo olukiiko lw'omuntu olwa ab'ennyumba. Tusanyuse okujja mu lukiiko nate oluvannyuma lw'omwaka omulamba era twebaza abakiise olw'obujjumbize bwe mu ntuulo z'olukiiko awamu n'okukuumanga ebiseera. Ebyo byakulabirako ebirungi ddala era sipiika n'omumyuka we beebale nnyo okubalambika obulungi. Twebaza ne Katikkiro n'olukiiko olufuzi olw'emirimu egikoleddwa kubanga wabaddewo okugenda mu maaso okulabika. Wano Maasomoogi akuutidde abazadde bulijjo okufaayo ennyo okukuuma abaana baabwe okusingira ddala mu maka n'okufaayo ennyo okulondoola abo be babalekera ssaako n'okubagabirira ebyetaago byabwe. Era tubaagaliza obuweereza obulungi. Ebika byaffe n'olulimi Oluganda mubiteeke ku mwanjo mubiyigiriza abaana bammwe abali e Bulaaya. Olwo tunaaba tuleeta Oluganda olw'enkya. Mwebale nnyo mwebale. Maasomoogi era asiimye abakungu mu gavumenti y'e Mengo olw'omulimu omulungi ogw'okutwala Buganda mu maaso era n'asiima Katikkiro Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga olw'okukulembera abantu okukola ennyo. Ssaabasajja asiimye naawe abakungu abawezeeko obwami era nga nabo bazze embuga leero okweyanza. Jjajjawo ki bwe yamala okukalira n'alyoka akuŋŋaanya Uganda eno mu busujju. Omubaka Dr. Lumu ayogeddeko okuva e South Africa n'atuuza Obuganda ne buteesa era ne bukaanya ku nsonga y'okukuumirwa ebyobusika olw'egwa Buganda. Obuganda abazzukulu ne babeera abaami. Nnyini nsi bw'atyo ayagalizza abo bonna abeeyanzizza obwami obukulembeze n'obuweereza obulungi. Mu beeyanzizza obwami kubaddeko Joseph Ssemakula amanyiddwa ennyo ng'omugava Endugwa, Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, Omulongo Kato Kajubi ne Kemeya nga yalondebwa okukiikirira abantu ba Ssaabasajja mu ssaza lya North East Coast mu America, Omumbejja Dorothy Mugerwa akiikirira abali mu ssaza lya West Coast mu California, Engineer Moses Mayanja Gayise Kirevu n'abalala bangi. Oluvannyuma Ssaabasajja aguddewo olukiiko oluggya era ng'ennono bweri n'alamusa ku mujaguzo olw'enduulu n'ejjula okutta ababaddewo. Mu bakungu abangi ababaddewo mu kugulawo olukiiko luno mubaddemu n'abaaliko bakatikkiro ba Buganda, Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji, Oweekitiibwa Danny Mulika, Oweekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogerere ssaako n'abaaliko abamyuka baabwe. Ssaabasajja awerekeddwako Maama Nnabagereka Sylvia Najinda, Ssaabaganzi, abaana b'eŋŋoma, baminisita b'Obwakabaka, abakulu b'ebika n'abataka wamu n'ababaka ba Paaliyamenti abava mu Buganda.